Mawulire gannaku Emitiyana omusirikale asibiddwa lwa kuhaginga wa NUP. Kakati njagala osooka owulirize wuno byali bitya sooka olabemu nzije nkunnyonnyola emboozi eno. Omusirikale yawadde owa Nuupu Haga bamusibye. Omusirikale oyo kigambibwa yali mu nnyumba ye lunaku lumu ennaku eziyise awo owa NUP n'agenda nga asaba akalulu mu nkola eya nju ku nju. Wano we byali nkusaba no like nga owulirizako sharingirako muno era njala otubulire mu ssango ki bwe babanga ddala ekituufu ebigambo biri mu kuba nga biyitingana. Nanewuma Lukisekka ayinamu obujulizi awo maaso. Kakati briefly omukulu oyo omukyala agenda akokona ku nyumba ya afande amulaba. Afande alabika yali amumanyi before nalaba akawala akato ke yali amanyi ke akakwira ku kyalo nga kazze kasimbawo ne kamusaba bambi ke kamusaba akawala akakeesimbyewo kanetwa Nuupu namugamba jangu twogeremu bambi afande teyali mubi ngagamba ye akawala kano kakuto kakuze nkalaba n'avaayo n'abatandika okubanga kamwogeramu nga kamusaba akalu. Tewali mbeera yonna yagenda mu maaso kusukawo. Kati kigambibwa imbu y'ensonga Omar Lukisekka alina by'annyonnyola. Bamutadde mu kkomera. Mujjukira ne Mmeeja Awume bwe yagaana abajja atyo okkuba abantu naye bamuteekayo ne bamusiba. Njagala mukitegere Museveni ali ku bunkenke okulaba bamukwata mundu abatamuwagira. Naye bonna baasirika kubanga bamanyi nti we bagirayo emitwe babattirawo. Njagala okitegere nti n'abo abasirikale abakuba abantu emiggo mulimu abatuwagira. Naye ng'akimanyi nti bamutaddeko ababa profilinga nga bw'atakuba muggo oba bw'atakola ekyo kye bamutumye. Museveni amulabirawo n'agamba ono ayinza okuba awagira change ng'oyo naye bamutta oba bamusiba oba bamuteekako ebisangosango. Wuliriza, gwe agoberera omukulembeze waffe abeera ku kamera. Bw'olaba omusirikale omusanyufu omanyi pulezidenti oyo aliko amasannyalaze mangi, abasajja babeereyo ne basirika. Naye bw'atuuka n'amulabako bambi n'akyamuka n'awunzika ng'asese oba ng'asanyuse tomutunuzaamu kamera. Tomuteekamu kamera. Lwaki? Nti we bamulabirako ali mu buzibu bw'amaanyi nnyo ate abantu abo tubeetaaga bangi nga bw'okiwulira. Museveni yabanyiizanyiiza dda baatuuka ne beetamwa enkola y'abasajja abo bonna balinze kadde ffe bannayuganda kusituka bagenda twegattako. Njagala weebuuze lwaki Museveni afuba nnyo okuteeka abasirikale abo mu kamera nga balinnya abantu ku mitwe nga bakuba abantu. Ayagala ffe tubeere ba enemy baba abasirikale tugenda otuuka mu protestive vote nga waliwo oluwonko wakati wa bannayuganda abanyigirizibwa n'abasirikale nga beewalana bwewalanyi. Kitegeeza ki? Nti bwe baba beewalana kibeera kizibu nnyo okwegatta. Ate jjukira nagambye ekigenda okujjako Museveni egenda kubeera unit ya Uganda yonna mu buli ango yonna. Era waliyo n'aba NRM bali eyo banyiiganyiigadde era tebaagala nfuga ya Museveni. Ekyo nkikubuulira. Ye wali weebuuzizzaako lwaki mu kwekalakaasa abasirikale abo tebakuba beekalakaasi abakuba bali abatabiriiko. Ekyo wakyebuuzizzaako. Njagala okitegeere nti abasajja bano buli we muteekawo okwekalakaasa bafuba okufuula violent bafune ensonga ezikola ki ezikola effujjo ku bannayuganda. Kati mu kukufuula violent basindika abantu baabwe mu abo abantu abeekalakaasa. Kati kituuka ekiseera nga bano abasirikale bo tebabamanyi be baatumye nga tasobola kuba bano abeekyanga akuba bali abatabiriiko. Lwaki? Nti bw'akuba bano abeekyanga ayinza okukubiramu owaabwe. Okategedde? Ayinza okukubiramu owaabwe. Egyo emizannyo Museveni gyazze nga atuzannyanga ebbanga lyonna. Tuyimirira ne tugamba nti ddala tukooye enfuga ye n'engeri gy'atuntuzaamu eggwanga. Ne tugamba bw'obaka tuyimirire ye n'afuba embeera eyo givuga ng'agizza ku sayidi emufevalinga. Okwekalakaasa kwonna okuzzenga kubaawo nga Museveni afuba nnyo kufuula violent. Then yafune kye yeekwasa akole ku bantu effujjo ako mukategeere. Respect. What are the gains? What are the gains? Mwina mu kitundu kino kulaba. Leka mbabulire bannange.
oluguudo lwaffe okuva e Mubende okutuuka e Kagadi nga nkyasoma Ekisubi omwaka gwa 57. Kyagulanyi Ssentamu atugamba tukwate fulaga ya Uganda etukuumye nga tuli safe. Naye ate ggwe olaba abasirikale ng'olumu bakuba n'abo abakutte fulaga y'eggwanga. Kikubo by'omutwe kyokka okyaganya otambuza vidiyo etuuke ku Lwankole akola omulimu gwe bambi. Abasirikale b'eggwanga beekwese mu kasiikirize, mu lulimi olukwata mmundu bakayita compound target. Bo bagamba mbu munnange tubadde tulwanagana na balala, omwana akutte fulaga najja n'ayingirawo ne tumukwasizaamu mu butanwa, kyetuvudde tumukwata ne tumusikayo tumutwale tumuteeke ewala kubanga akutte bendera ya nsi ye. Ebyo bye bawoleza eri gy'otabeera. Wano nga bakusiigidde ekifaananyi nti n'abafulaga tubakuba kikumalemu amaanyi agagikozesa ku luli olunaku mulindwa. Oyagala kumanya maanyi ga fulaga ya ggwanga? Gikozese ng'ogoba mukulembeze wa ggwanga, naddala nga weekalakaasa mu mirembe nga teweegugunga ate kkola butemu. Kuba bwe weegugunga ng'otema banno ng'oyokya n'ebintu, agenda kufuna n'obuyambi okuva ewala obukuyimiriza. Wabula ate bw'okikola mu mirembe ye n'akukolako effujjo, gw'agenda okufuna obuyambi okuva ewala obumuyimiriza. Kati obudde butuweddeko, nsaba n'obwewombeefu tetukole effujjo bwe tuba twagala obuwanguzi. Toyokya maali ya munno kuba tomanyi maali gy'oyokya yaani. Oyinza okwokya maali ya comrade munno akutte bendera ng'agenze bambi okulwanirira ensi ye. Bw'akomawo ng'ate ggwe munne gw'ayokyezza emmaali ojja kuba omukoze bubi. Tukyuse ensi yaffe mu mirembe. Museveni yajja na musaayi, atusuubira kumugyawo na musaayi tumusuprising. Ekizikiza tekijjaawo kizikiza, kitangaala kye kisobola okugyawo obukyayi tebujjaawo bukyayi, mukwano gwe kusobola okugyawo obukyayi. Bambi totemula, tuwangule mu mirembe nga teriyo seddwa. Njagala ojje Munnayuganda ng'oli mu maliri, ng'olina obusungu bwo naye ng'ate obukontrolinze. Kwata bendera y'eggwanga tugiwanike mu bbanga. Si bugoye nga bw'olaba, wabula gwe mutima omulamu ogukubira mu kifuba kya nnyaffe Uganda. Njagala tugiwanike waggulu ng'akabonero k'obumu. Era essuubira emirembe mu Uganda eyo gy'olaba eyejjudde entuyo z'abajjajjaffe abaagikolerera, ate kye kirooto ky'abaana baffe. Tetujja kutta muntu yenna wa NRM twagala tubalabeko nga bo be bannaku ffe tulinamu. Bwe tonyumirwa okulaba ku Nabbanja nga yayoza amasowaani mu karestauranti k'okukyalo, nga yaggwamu ng'ennyumba ze twaziteekamu amalwaliro, tubakuume nga balamu balabeko ku Uganda empya gye twali tubagamba nga tebakkiriza. Anita Amongo tuggyamu wa Good Life Eddie ku lwa Katonda n'ensi yange.